Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano bange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga mwetubeera nga tukutuusizaako abagole baffe abafumbiddwa n'olaba munono gamba maama yafumbiddwa naye wadde yafumbiddwa oba yawasiza nawe togwamu ssuubi luliba olwo nga naawe gwe tulaba nga balaba gamba maama yafumbiddwa amanya gange bamita Sharita mazima wanvu era nga munange mbeera waneno ku Delta TV buli lwa Sunday sawa zibeera 10 mpaka 1 nemtuusako programu y'okwanjula olwaleero nkoledde waneno ku Malakai Ecology Ekitende era nga ngamba nti ku Malakai Ecology Ekitende wogenda okubeera nga ate onyumirwa Valentine yo balina keya ye maama. As usual, it's very healthy and very nice. Thank you so much. Njagala nnyo Joyce wammwe buli lwe munywa obulago bwera bugamba weeyongera omubiri gwe gamba ono gwe twagala lwaki tunywesa bijuyisi omubiri gunywese kajuyisi kaffe era bwe gubanja gunywese nicyo yanziza. Thank you so much. You're welcome. Kale bambi era nga nyongera okugamba nti mukwano gwe alina omwagalwawo waneno ku Malakai Ecology olina okujja ku Valentine's Day bategese era bateeseteese bulungi nnyo mukwano nenyongera okugamba nti banaffe abanjovu junior school esangibwa Nansana Wamala era nga Nansana Wamala munnange yogenda okusanga essomero eryo erikola bulungi ennyo mu Wakiso erina abaana balungi balina uniform ennungi balya bulungi bakola bulungi balina swimming pool balina ekisaawe babaliisa emmere ey'enjawulo abasomesa bafaayo balina keya ate era munnange nga omwana bw'abeera nga wa baby class bajja kubeera mukwano nga ate ebikozesebwa byonna abisangayo ate bw'anabeera ow'ekisulo omufalisa ajja kugusangayo ekyo kisanga ku Njovu Junior School kwokka e Nansana. School fees ebeera yakuteesa lwekyo genda ofune foomu yaabwe wali eri ku Nansana Business Center ekizimbe ekyo kirungi nnyo ku Njovu Estates okitegeera mukwano olwo n'ogende ku Njovu Junior School e Nansana Wamala negamba Sharita School of Beauty werinyo era nga gamba gwe yatwala foomu yaffe nga wagifuna oba gwe tonnagifuna terojje gikomyewo ojja osome ebyenviiri mukwano osobole okubeera nga weetandikirawo omulimu okole akasente akamangu obeere nga tosabiriza twamaze okutikkira abayizi era n'abanaasoma omwaka guno era nabo tugenda kubatikkira Sharita School of Beauty twaguddewo yanguwa tulina courses ezitandikira ku mitwalo 10 wamu n'etaano n'ogenda nga tweyongerayo tulina nedde ne boarding tuwaliyo ku Nkrumah Road wakoma ekizibu bakiyita South Complex oba kuba essimu tukulagirire gwe mugole mweyagala kutegekera omukolo gwo gwonna jangu ku Sharitas by the World era Sharitas by the World tulina gowns ennungi eziri latest tulina changing dresses maize dresses tulina gomesi tulina saloon tutegeka omukolo gwo gwonna ate nga osasula mpola mpola tukolera buli omu era tuli awo ku kifo ekyo kyennyini n'essimu yaffe kweri. Ladies and gentlemen tugenda kubeera nga tugenda ffenna wali eri enakifuma nga tugenda kuba nga tukutuusaako omukolo gwaffe omulungi ennyo omukolo guno omulungi gwe tugenda kuba nga tukutuusaako nga mukyala bamuyita Lunkuse Joyce era nga munnange agenda kubeera nga yanjula omwami we omwami we yeddira mamba nga nze omwami we bamuyita mwami Damulila Ivan yagendedde mu maanyi twagenze mu maka ga muzeeyi Senkungu era nga kankubuulira abantu b'e Nakifume emmotoka zasimbye layini halalala nga bonna bagala okulaba ku mukolo semakolo ogw'omukyalo omulungi ennyo Joyce Lunkuse ng'aleeta omwami we omugaga w'omu Kampala Damulila Ivan yatutte ebintu bingi n'awatata omutwalo nga gwa boda n'amugamba nkubulireko taata entandikwa yiiyo okitegeera ate era oba entambula yiiyo taata kyonna kyanayagala kyanagikozesa ye mukyala we ng'akyusa engoye nga nnungi nga nnyingi yamuwadde emmotoka ekika ky'amazida nga mpyatuku kananga kyabadde kirungi nnyo kakutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo.
baganda bange mwenna nsanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange banyinaze nsanyuse nnyo mwebale kunyirira mukama mulungi obudde bwonna mukama yeebale kubanyiriza ate yeebale kubamazaako mwaka mukadde ne tutandika omupya nga tutandika n'omukolo gwange mwebale kunjagala mwebale nnyo okyabirimu wabivaamu ekintu nkyakirimu ayi katonda omulungi tukwebaza kubanga oli wanteekateeka katonda kitaffe wateekateeka ensi eno ng'ogyagala nnyo era n'ogitonderamu abantu bonna otuwa obulamu obulungi bwe walaba ensinga enyumya ennyo n'ogitonderamu adamu bwe walaba adamu nga wakuwankawanka n'omutondera omubeezi omulungi bw'atyo Ivan naye bwe yateesa ekiteeso nga bwe wakola mu butonzi n'afuna mukwano gwe gwe wamutondera mu kaseera kano tugenda okutandika olugendo lwaffe olusooka mu bulamu bw'obufumbo tukusaba otukulembere n'ekisa otutuuse n'emirembe ebigenda okukolebwa erika bikuweesa ekitiibwa ne Ivan bimuwe essanyu lingi nnyo lyalijjukira paka walisingana nawe ku biro ebyeggulu okusinga byonna tukusaba otusaase tukugulumize tukusuutenga emirembe n'emirembe abatali kukuvaako abawerekedde Ivan bawe omukisa abatodde ku lw'omukolo guno ensawo zaabwe zijjuza omukisa nga gwamuyiika awatali kwavubalira ddala naffe ffenna mukama abamuwerekedde essanyu tulirabe nga lyamuyiika abatalinakola mikolo gino bangi naye nga bagyagala naye oba oli awo batya nabo bateekemu obuvumu n'okuguma bakole omukolo guno okufaanana ng'ogwa Ivan byonna tubiwonga mu mukono gwo badreva bonna obubenje biki byonna mukama obisibire wala nnyo eyo mu nsenyi enkalu tutambule tufune essanyu atuddewo n'emirembe kuwa Yesu Kristo mukama waffe ukwagala okulina nkulabye lwakuba ensonyi ze zakuyisa lowooza kunze kinuulira nze bakunze nzika lowooza kunze tali bamuwuliriza kyenkusaba njagala tubeere nze nawe kisanyuke kijaguze oleka bakole fitina kakibajugude kakibakonde abalala baleke babi ndi mulungi nemanyi obutono bwosi kikulu gasitenidondalo ebyambalo nina bijitali ekyo kimanyi kya bulijjo oyagala nyambala ekirodi oba kitiridali gamba bambi lowooza kunze tunuulira nze bakunze nzeka oleka bakole fitina kwetegereza bulungi sinaba nakukwesiga wanono nina abaana bange benjagala basooke bakunkeberere osaanidde okuyingira wano onootuukirira n'otusanga nga naawe otuukiridde kabajje bakwekebejje basaba ne banyabo kambanjulire selector pioneer si rock but no naya oh otameza namu tochimani kweza asinani my baby no yakara fana yo my baby oh I don't like it baby oh nani muze kamu mangalo leno atolooza nti bannatumaliriza tubaliriza alowooza nti ddoozi yamwe gye tunaakomako n'omusana gutuwadde ddoozi bwe kuba nne bwe gutyo amaama nanduja ne planets babayingize kale tutandike tulabe atakuba okujja nyama olwaleero tunaalaba essanyu baabo bamaze okujja era biyebiye eddoboozi n'engoma
tumaze okwegeza muzakamyu ffenna tugolokoke buli omu afunye enfo gy'ogambye era mukulu kye tubadde tuliko obwedda tulabenga buli omwana anoonya wanaamaamirira olunaku luno olwamugenza okulaba nga kiri kitya ffenna tumaamidde bulungi kale mwekubireko mu ngalo era luno olujja nze ndwagadde nnyo lwaki katulwongere engalo n'akalulu kakasente ab'emmamba ffe twalumbye wano ako ke kalulu k'emmamba we kakomyawo ulira nno essebo naffe wano wemutuuse weewaawo mutuuse mu lujjo lw'abasajja abaganda abatongerwako essebo bazzukulu ba kisoro sebyoto abeddira eŋŋonge ng'akabbiro kanene abange tukube engalo z'eŋŋonge n'akanene ate n'otuuka mu bakyala n'abaami abatongerwako essebo bazzukulu ba walusimbi ebakka mu busiro abange twongere engalo z'abazzukulu ba walusimbi n'otuuka mu bantu abatazanyirwako abakkiriza yesu kristo omwana wa katonda omulamu naffe ewaffe bwe guli awo nno bwe tubeera nga ffenna tuli balamu essebo nga mukama yatukuumye ffenna tudde waggulu tumwebaze weewaawo gwe wennyini essebo oyambadde n'enkulabira ddala nga toliiko kabuzibwa kubanga teri wammamba ava kongo weewaawo njagala ombuulire Ssaabasajja essebo n'ebirala ebigendera mu maaso wabiwulirako oba obitandikira wano nejjo ye Ssaabasajja kabaka yasoose tukubako ebirozo otyo nga tuli mu nkuuka ye n'atukwatira n'ekisumuzo n'agabaanamu ab'emmamba otyo baggulidde mu lumba ab'eŋŋonge abange wulira engalo ebirungi bye mwetaaga kale era ssebo okakasa ebyo ye kankujjukiza ekyabadde mu lubiri nzijukiza weewaawo wangali Ssaabasajja okuva ettaneete lyonna eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna kale nno twesimye nnyo olwa Buganda lyaffe ng'ekitiibwa kya Buganda kyava tayonaffe tukikuumenga njagala mmwe ab'obuuyi buno mukubire abaana abo nze nabadde ku mikolo essebo naye mmwe muli bannantalabika ng'omudinka omweru lwaki mukulu abantu bagenda ne bagaa tujja kutuuka ssaawa 6 tujja tuba tutuuse ne mbalinda 6 paka 9 nga tebannatuuka naye njagala mukubire time keep wammwe engalo mwebale kwata budde ate olowooza abadde mulala nnyo abadde ani ye muntu omuzibu ennyo gwe tuzze naye omuzibu muno anoonya eki wano omuzibu anti era omuzibu alina kukima muzibu munne olowooza eyatukasiza obudde mulala yani oyo ye mukyala w'omulenzi azze wano omukulu yennyini yabadde mu budde ono ali wano sooka onkwata empola omulenzi gwe mulense yawasawasaako dda alina bakyala be babiri anoonya eki kati wakusatu mukyala w'omukulu wuuno yaluwa jjajja mmere nabbanja ono ye mukyala w'omukulu era olwaleero sapuli eno yajambadde nga ntukuvu ebikolwa ebyagaaniddwa okusomebwa olwaleero ewaffe ebikolwa ebyokunyolwa
tusoma bikolwa bya kitiibwa na bya ssanyu byokka era kadde yatuladde omulaba omukolo yagwagadde ne sabbuuni yamulese mu mutwe ng'apapa Okyalaba okwanjula n'embaga.